Omukama wa Toolo oyo Nnyimba Kabamba Yegulu Lukido Owookuna akyaddeko erungujja mu division y'e Rubaga mu Kampala ng'awerekeddwako mwannyina Ruth Nsemere Kwomuntale, Ssaabaminisita wa Toolo Right Honorable Calvin Romere Armstrong kw'ossa abakungu abalala okuva mu bukama bw'e Toolo. Wanayanirizidwa yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi, abamu ku bakungu mu Bwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze ab'enjawulo kw'ossa abantu abalala. Tukitegedde nti omukama oyo y'omu ku bayima b'ekitongole ki Reach a Hand Uganda nga y'ensonga lwaki azze okwetaba mu kujaguza nga kiweze emyaka 15 nga kiri mu nsiike y'okutumbula kw'ossa okukulaakulanya abavubuka. Humphrey Nabimanya nga ye ssenkulu wa Rahu abuulidde abagenyi nga bwe bakulaakulanyiza abavubuka okwetooloola eggwanga nga bayita mu kubasomesa ebyemikono basobole nabo okweyimirizaawo. This is more than just a program. It is a movement to empower young Ugandans to turn their dreams into solutions, to lead with creativity and drive change. Nabimanya alopedde omukama abavubuka naddala mu bukama bwa Toolo abatafuddeyo kuteeka bya buwanga na nnono mu nkola. I think also, Your Majesty, you see we have challenges. We don't know how to greet, don't know how to stand, and those are some of the values that our young people are now forgetting. Yes, Ssaabaminisita wa Toolo mu kwogera kwe ategeezezza ng'obukama bw'e Toolo bwe buli obwetegefu okwongera okuteeka ensonga z'abavubuka ku mwanjo. Our agenda as the Kingdom administration going in the new year is focused on issues that directly affect the youth of Toolo. Let us all, whether it's leaders, young people, parents, or cultural custodians, commit ourselves to this cause. Omukama wa Toolo oyo Nnyimba Kabamba Yegulu Lukido Owookuna asoose kwebaza kitongole kino olw'emirimu gye kikoze naddala mu kutumbula embeera z'abavubuka. My appreciation goes to Reach a Hand for remaining steadfast in giving young people platforms to speak, lead, and thrive. I reaffirm my commitment as King and as patron to continue working hand in hand with you to strengthen this movement. Wabula ate wasinzidde n'asaba gavumenti okukwatagana n'ebitongole nga bino eby'obwannakyewa okulaba nga batumbula embeera z'abavubuka kiyambeko okuzimba ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso ebitangaavu. And opened new opportunities for young people. These achievements are proof that when we invest in youth, we invest in the future of our nation. Ekitongole kino olwaleero lwe kiwezezza emyaka 15 nga kitumbula omuvubuka w'eggwanga. Okay, now Asfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.